yambala maso naye abantu boogera si byaffe mbuka miliyoni nga yagala amawulire mbuseba abasirikale ye yabataddewo mbwera bamukube mutiyaga n'abantu mwogera era munango omuntu era otegeera game n'ogizanyiramu so but fortunately olunaku olwaleero in a harmonious way atongozezza office ye nga Lord Councillor Kampala I mean no his mayor Lord Mayor bali bagamba uli yagula abasirikale bamukube kati abaguze bamukkirize tugendera so natongoza n'abantu abagenda mubeera ku lusegere ng'atambuza omulimu guno okuyimba agenda kuyimirizaamu ffe good time concentrating ku career ye katufune Dr. Jose Chameleone Mayanja. Okay. Mwami Mayanja musajja mufumbo. Musajja wa maka yagatibwa bulungi. Alina omukyala Daniela ati Mayanja era mu bufumbo obwo balina abaana bataano. Nga sinalagala nyingi abakwano bayambawo ekyokuteeka mutwe gwammwe mbeegayiridde mulonde abakulembeze abagenda okubaweereza. Abakulembeze agenda okujja akuleeta esente oyo ali mu kusaba mulimu gwagenda kwekola ki kwekkusa omukulembeze ajja nagani nkusaba kaluluko mwetegereze bw'abaga mukulembeze mulungi mukwasa kaluluko. Kati nzaani amannya agange mpitwa Joseph Mayanja abasinga obungi gwe muyita Chameleone bakwano bange ennaku ze gwe muyita Lord Mayor wammwe omu bw'ati omuntu gwe nkwanjulidde oyo alimu ebika bibiri waliwo Joseph Mayanja gw'otulidde essaawa zino ne wabeerawo oli Jose Chameleone atako gatageje Uganda Superstar East Africa Worldwide. Nebaza nnyo basiniya bano basiniya politician kuba neyanjula ensonga zange mbaga bakwano bange akugatta ku ggwanga lyange eyabaaniriza bano abasinga balowooza sigenda kwongerako omwaka gwali 1999 mu Disemba emyaka 2 ndi mukubi wa ngoma ninga BTFM sizikizanga kato sirizikiza sono n'ensonga bakwano bange nyumize mu kisole katono nnyo nabeeranga kawempe wa Muzeeyi Mayanja awo ng'ebiseera studio ntono nnyo zaalinga 3 oba 4 mu Uganda naye ng'eyasinganga okubeera okumpi yalinga baba studio eri wali erunguje ya Mwami Hope Mukasa. Natambulanga okuva e Kawempe olumu lwe nasobolanga nenfunamu ezanditanga ez'ekitundu ezinkomera ali Makere mu Kikoni nga baga paka direct nenvaga ku gospel center nentambula nengenda Makindi nga noonya omukisa okukola ki okurekodinga music. Bwe natuuka e Makindi awo nengezaako nga natambula emyezi egyawo eri 3 kyewali bwe ntuleba bakwano bange mwabagamba nti mmwe muli banjawulo mbaganda bange tubeere banjawulo ffenna nga mulabira ku nze kulwansonga olugero lwange lufaananga olulo bwe lutandise. Okay, ndowooza ate Dr. Jose Chameleone naye nina ekibuuzo kyange kansala omusajja ono yajjidde ku NUP yajjidde ku DP yajjidde ku independent agenda kugira ku kadi ki kyemanyi NUP vetting zatandise tujja bba tumanya oba ajjidde ku NUP naye nga kyenzijukira yanonayo kaadi ya NUP. Okay. Yeah, naye nga he could come on NUP naye ndabye aba DP bonna nga gye bali kati naye katugenderaawo tojja tulabe ekigenda what is important is ayina ensonga gy'ayogedde era nange kansinzire wano nga tumaliriza show bannaye tulonde abantu ensi etuwadde omukisa tulonde abantu abagenda otukolera okitegeera abantu bano mbatunuulire mu babuuze omuntu gw'ogenda okusanga mu kkubo n'osobola okubanga nawe osobola okwogerako naye ate art Mukama Katonda ono it is not coincident nti ba artists bonna tukiriza tugende mu artist ye muntu omuyiiya netirera we munaatubulanga tujja basanganga ku bivulu mumanyi notusa so mubawo omukisa give artists a chance give them a chance. Okay. Anyway
Thank you. Of course, the program roundabout atenga munange nga wetwabagambye dda tukozesa mukama nayamba mukwano gwa yetaaga olwendo lw'amazzi oba ekirungo ekigenda okubanga kigula emisuwajo togenda walala kozesa amazzi agalimu ekirungo kye bayita rosemary nekifuuka mukama nayamba obulamu obusobola okubanga tebulongoka for any outfit genda ku CNG collections wali e Makindye. Okay, Lucky Fashion to the wadi enyambaza wano wetujja otandikira olunaku lw'enkya tubagala nnyo mukama abatukuumire ate nayamba.